Abadde minisita w'ensonga z'Ekalamoja mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni nga kati ye minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo awaddeyo woofiisi eri minisita omujja John Byabagambi. Muko omukulembeze w'eggwanga asabye amudidde mu bigere akwate bulungi Kalamoja afube n'okulaba nga atuukiriza ebyo byonna ebitawedde. Minisita w'ensonga za Kalamoja omujja John Byabagambi akwasiddwa ofiisi e Butongole. Ofiisi ene mukwasiddwa eyali minisita wa Kalamoja Janet Museveni nga ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era nga kati ye minisita w'ebyenjigiriza. Janet akuutidde Byabagambi okufaayo ennyo eri Abakalamoja era n'amusomera n'enkyukakyuka z'akoze Kalamoja omuli n'okutuusa amazzi amayonjo ku bantu. That we plan to construct one dam per parish in Kalamoja, and to date we have constructed 80 parish dams out of the 214 in the parishes in Kalamoja. Ayongeddeko nti kati enkyukakyuka eri Kalamoja erabika nga district eyali emanyikiddwa ng'ey'obutabanguko n'obwavu kati erina weetuuse mu nkulaakulana. In the last 5 years, Kalamoja has evolved from purely an emergency field region where lawlessness, insecurity, poverty, and a lack of hope was the order of the day, to the current state of development and progress that is witnessed across all walks of life. Janet asiimye nnyo ofiisi ya Ssaabaminisita olw'okumukwatirako mu kukola emirimu gye. Ye Byabagambi akwasiddwa minisitule eno ategeezezza nga bw'ajja okukola ennyo okumaliriza ebyo Janet by'ataakola kuba disitulikiti eno agitegeera bulungi nnyo. Janet Museveni yalondebwa ku kifo kya minisita w'ensonga za Kalamoja mu 2009. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.